Mbuwe walita yena alikwata. Kitange taata yatugambye bwe tutuuka wano tujja kusangawo omusajja ayogera obulungi n'ekisa. Era kitange yatugambye bwe tutuuka wano tetweko yatugamba bugambi nti twagala oyo senga asengeka ensonga z'abaana abawala abawezezza emyaka 18 mu lujja muno. Kitange taata oyo omukenkufu eyakenkuka obukenkufu bw'ensonga zino. Kitange taata yeka asobola okujja wano okukenkula bakenkufu banne engeri gye yakenkukamu obukenkufu bw'ensonga zino. Kitange taata yagambye tugamba bugambi nti twagala senga Naabakyubudi, senga Naabanjula, senga Naabagabula ate senga Naabasiibula. Kitange oyo wanaaba atuuse wano yeka asobola okunzija ku ggwaki. Owokusabira senga Naabakolanja? Senga Naabasiibula. Ate owokubiri? Yoyo senga Naabagabula. Taata. Oyo mwana wattu mumanyi. Taata. Kakati bwe mbanga mumanyi naye nga ekikoze bubi. Yalinnye ekiro ekiteesa leero. Yalina olugabanguzo lutyo. Yayogera bw'atyo n'agenda ng'atuwaanawaana nga bwe twajjula ekisa. N'okwogera obulungi. Naye yatusiimizzaako nti yaleseewo omusigire. Weewaawo. N'atubuulira nti waliwo abajja okujja era twabadde tubalinda. Ye taata. Muteekwa okuba nga yemmwe bennyini. Era tewali kuwannaanya yemmwe. Bwe muba nga yemmwe. Kajje buzzi wano. Ababala buseeko ensonga ezisinga obukulu ku nsonga eyo tojja kuzimalira mu kasolya. Weewaawo taata, tweyanzeege. Mwannyoko alabye omusana agulengedde era singa si kinze engeri gye baŋŋaana osonga mu bantu abakulu ono yekka gwe nsobola okusongamu nti tolaba nti obwedda bwenfukamidde wanyiga oba yasigalewo. Tuyingidde mu kasolya k'enju. Otyo kitange taata akkiriza nkutegeeze nti empokota entabaluganda oba giyite emwanyi ekyamazima senga agituwadde kossa n'olwendo lw'amazzi. Kitange senga bw'atuuse. Kitange taata senga tukoze obulungi obw'ekitalo. Kitange taata senga tulambuzza omuluka n'alya kossa ne n'anywa. Otyo kitange taata eyo obwedda atulambuza kaalo ku kaalo atusoosezza ennakatooke. Kitange taata ne mbusujju atutuusizaayo. Awo mbulo tuyiseewo buyisi okukakkana ng'atuleetedde n'omwana ono omusaamya wa nnyama. Kitange taata waleese omwana omusaamya agambye tuyitire eddala wali enkoko njeru nawe tetwerabirawo. Kitange taata wano wentegeeredde nti bulijjo omwattu enkoko enkulu yebeera mu nkoko ento. Ngenza okulaba ng'omwana omulenzi ayizaako awenja konza owenja agikoye nti mnoonya nkoko nkulu ate ngenza okulaba ng'agisokoola eri mu byenda. Awo wentegeeredde nti bulijjo enkoko enkulu mwattu ate yebeera mu nkoko ento. Kitange taata senga atuwadde musanyusa meeza nsanyuse emizinyambwa. Kitange taata byonna senga abituwadde. Senga tatuwadde munaanansi wabula atuwadde akabulenda oba guyite omubisi omusogolerewo abasinga gwe bayita sooda. Kitange taata akkiriza nkutegeeze nti kugira mutasala njala noono wannyama kusigaddeko ono yali omusambi wa Uganda Akimu Magumba. Kitange taata bwe tuba tuddayo wali ebwayiise siwala mu Kibwa zooni Magumba tujja mmuteeka eyo omutaka weeyo y'anaamanya ky'anaamukolera. Kitange taata senga omutwebalize titusiimye bwongere ensekere esiiba mu nkutu ow'ennakatu ow'enkajja ow'entamu enjaliire. Tuli mu makulya ne tumulyawo omwoyo atugudde. Omwana mumukubira engalo ez'amaanyi amanyi bulungi okunyumya olutabaalo. Weebale nnyo weebalire ddala mwana mulenzi gwe. Kitange taata watuuse wano ne tunyumya obwedda naye embeera nga mpulira teri bulungi. Ate weetuukira okukaaba omanya nga tuyingidde mu kasolya k'enju. Otyo kitange taata akkiriza nkutegeeze
nti empokota entabaluganda oba giyite emwanyi ekyamazima senga agituwadde kossa n'olwendo lw'amazzi kitanga senga bw'atuuse kitange taata senga tukoze obulungi obw'ekitalo kitange taata senga tulambuzza omuluka n'alya kossa ne n'anywa otyo kitange taata eyo obwedda atulambuza kaalo ku kaalo atusoosezza ennakatooke otyo kitange taata ne mubusujju atutuusizaayo awo mbulo tuyiseewo buyisi temutuuse okukakkana ng'atuleetedde n'omwana ono omusaamya wa nnyama kitange taata waleese omwana omusaamya otyo agambye tuyitire ddala wali enkoko njeru nawe tetwerabirawo kitange taata wano wentegeeredde nti bulijjo mwattu enkoko enkulu yebeera mu nkoko ento ngenza okulaba ng'omwana omulenzi Isaac awenja kunza owenja kikoye nti nnoonya nkoko nkulu ate ngenza okulaba ng'agisokoola eri mu byenda awo wentegeeredde nti bulijjo enkoko enkulu mwattu ate yebeera mu nkoko ento kitange taata senga tuwadde musanyusa mmeeza nsanyuse emizinyambwa kitange taata byonna senga abituwadde otyo senga tatuwadde munaanansi wabula atuwadde akabulenda oba guyite omubisi omusogolerewo abasinga gwe bayita sooda otyo kitange taata akkiriza nkutegeeze nti kugimu tasala njala noono wannyama kusigaddeko ono yali omusambi wa Uganda aliwa Hakimu Magumba otyo kitange taata bwe tuba tuddayo wali ewayiise siwala mu Kibwa zooni Magumba tujja mmuteeka eyo omutaka weeyo y'anaamanya ky'anaamukolera kitange taata senga omutwebalize titusiimye bwongere ensekere esiiba mu nkutu ow'ennakatu ow'enkajja ow'entamu enjaliire tuli mu makulya ne tumulyawo omwoyo atugudde omwana mumukubira engalo ez'amaanyi amanyi bulungi okunyumya olutabaalo weebale nnyo weebalire ddala mwana mulenzi gwe kitange taata watuuse wano ne tunyumya obwedda naye embeera nga mpulira teri bulungi ate weetuukira okukaaba taata omanyanga ekyo ndeese ekita ekyenjogeza okusobola okugogola ku mimiro era kitange taata ndeese ekita ekyenjogeza ebyo byonna ebibadde bikutte omukolo guno bigute bisobole okugenda mu maaso kitange taata kkiriza nsuule enkata mu luggya muno nsudde enkata mu luggya muno ku lw'omwana omuwala gwe nzize okukumbira olunaku olwaleero kitange taata nsudde enkata mu luggya muno ku lw'omwana omuwala gwe nzize okukumbira olunaku olwaleero bw'aba badde oyingira wano nakugambye nti ffe tuli baprotestante bepoto gwe n'ongamba otya nti kitange taata naffe twalaba omusana bwe mubanga mwalaba omusana gwe ani akola ebikolwa ebyekirogo mwaffe kitange taata bino si bikola bya kirogo nnono na buwangwa kitange taata nsudde enkata luno mu lujjalo bwebabangayo omusajja yenna eyeepampalika okujja okukumbira omwana omuwala gwenkumbidde kitange taata nsaba abeere ng'ava kasanda bamukebere bamusange nti ayina ebola baba bamuddusa ambyulensi bagikoone egwe mu nnyanja ekyennyanja kimumire omuvubi akivube akindeetere nkisiike kisiriire kigendemu n'omunnyo nga mukannyo kinnemu okulya nkisuula ekkasasiro n'embwa ekisangeyo naye ekirye embwa naye eba esala ekkubo bagikoona egwe efe ng'oli mukambwe kitange taata ebyo mbyogedde si lwakuba nti ndi mulogo badde ntiisatiisa butiisa atatidde nange gwe ntidde omwana ffe mutukebi kiki kyokola ekyo kino taata lindako wagambye nti ono serebu serebu ayinza okubulwa akatambaala kitange taata akatambaala k'omuganda ngalo ak'omuganda ngalo madde njagala akoli katambaala kitange taata ako kasomi kampulire
kitange taata kabadde kagamba bisimilla kakiyisa mu bwangu lindako owa okola ki ekyo wangi okola ki kino kitange taata fukamidde wano nteeka kyakunywa mu nyweso zoyo taata mwabala ebigambo onfukamidde taata oteeka kyakunywa mu nyweso zoyo mu nywesezzo kesigwesaako mikolo taata nabadde n'omukolo wiikendi era wano eyaleese yabadde nga ggwe otyo n'agenda atukuba ekigambo wano atya era namubuuzizza mbadde manyi nawe kyogenda okwogera ekiri watya okola ki olowooza yazeemu ki taata gwe wabaddeeyo yagambye eki mukama katonda kitange taata ye kkiriza ekyokunywa kino nkisabire saba nkijjeko ettwa era si kuba nti olowooza nti ntaddemu kanywe okawulire otyo mukama katonda nkwebaza olw'omulimu guno ogw'obwogezi ekyamazima ne taata kazaala mwana ayinza okuba tannafuna ku kyakunywa kino naye nze nfunye omukisa nenkifuna kkiriza nkinywe ate kimbukale ono nga atunula bulala nemba muwe nemba kita wangi kuliko emmeeri emmeeri yatutagaza tererera ddala emmeeri tuulo nnyumiza emmeeri nti ate eri ku mwalo ki twagenda okuwulira nti emmotoka ekirabika yali eyita mmotoka lindako okunyumiza emmeeri ono naye musumululira giranywa aninde kitange ekkiriza nywemu ku lw'emmeeri nywa enzige nazo enzige ez'amasuuti zamala amasuuti bazirabako ekiro zisenguka bukya bwena okujanga netukyaziraba naye covid yazimenyawo kanywemu ku lw'enzige tolina gafa memba juzaawo kitange taata akageri gye kali nti saabyereetedde badde nga ate munange badde nkuweera ddala saki mukanywe mukamalemu situla otwale wali ewa taata naye bw'otuuka totawaana kufukamira weesimbe baleete ne waya z'amasannyalaze bakuteekeko gano gatutawaanya bweyimirira buyimirizi tokoowa tosumbukagana afukamira biki afukamirira ki fukamira kale nonana bino otwalire taata togwa kuwerekera twalira taata era okolenga bwokoze tofukamira totawaana kufuka kuba alina okuyisibwako amasannyalaze era akolenga bwokoze akole bwati taata mugireko wali wase oyo wati taata kantuuse kakutuuse nakateeka mwakagala oba osooka onyweko ndaba engeri gy'okaagala pozi wagambye otya kitange taata n'okasabire saala ddala nakano kasabire mukama katonda nsaba ekyokunywa ekyo taata akinywe kimubukale awulire eddekende amiina nze kansooka enyweko ku lw'emmese zaali zebola za covid emmese nno eyo buli emu yali yabukadde 12 ku 8 twafunyeeko nnya ndowooza nyweko ku lwaloko dawuni owe kasaana ne mubende kituufu naggwako leero abanywere nyweko ku lw'enkuuka ya CBS 31 Desemba
nyweko ku lwa pewosa ddala taata n'oyo munywereko ono kamuwe buwi nawe nywa tweyanziza nnyo tweyanzize teyingira mu nju otukoze bulungi batabani bange bajja gitambuza webale nnyo webalire ddala buulira abantu lwaki tukoze bwe tutyo kitange taata ye ekita ekyenjogeza tukireeta mu mukolo olw'okusobola okweweweezaako engeri gye tuba twayogedde okuva obwenkya era ekita ekyenjogeza tekiyingira mu nju abatakansi begabula ku kyokunywa ekyo webale nnyo webalire ddala n'okumanya ebintu omwana omulenzi ono tumukubire mu ngalo